owa boda boda wabanga anakubba bwakusa ku pikipiki n'akuvuga ayina atuuka mu nzikiza nga tewali nnyo bantu n'akulaga nti pikipiki ezikidde ayagala kudda mu gisamba eyake aba kutezeka kudyo ng'amaze okusayansa awo tosobola kufunawo buyambi gw'omusaabaze aba agisibye mafuta nga manyi wavuga paka wano nawali gaba gajja kuzikira yes kati gwagamba ngeke ezikidde awo wennyini wakuyimiriza we wabeera banne omuntu ebiseera bisinga singa otwala omusaabaze n'akugamba nti n'akulega n'agamba emiri omulundi gumu awo nga waliwo engeri yakazikiza abeera akulyeti nzewo banne waba weebali ekirala balina n'enzibu eno ovuga omusaabaze n'akugamba nti nsudde essimu yange nekituufu n'ogiwulira ng'evudde mu nsawo ekoze egudde kaba kakodyo kakula nga sigino eraga ono nti nti tugenda tuyimiridde kuba bayamusomedde nampu tegyayita kuba yaba yagimusinikidde mu meseji nokuba nti oba ovuga gwe nga tolaba musaabaze mabega kikyakola kyakola wasudde essimu awabeerawo akatego akalala bw'ovuga omusaabaze amanyi okuwandagaza n'efiiza coin wakiriza 12,000 n'olya nga ziwandagaza essimu nomala omutuusa olwokuba nti weetaaga ssente omanyi osobola okukyuka nogaakansonda besente zeyasudde oluusi ayinza okulaga nti agenda sente zigudde zibaddeko nza 10,000 zirenga mu mitwalo 2 n'agamba toyimya tugende naye aba akimanyi nti gw'ojja kudda kati gwe bwoddira bwoti n'oyimirira awo. Kale linnya Sonko Muhammad omukutu Good Talent kwe tuli kwa tusinzire okulaba nga ate tubaweereza. Olunaku olwaleero nfunye essimu obudde obw'okumakya nga loowa boda boda akubiddwa bya nsusso era asimbye ekitooke bamubyeko boda boda. Obubbi boda boda obadde bwakenderamuko mu ggwanga Uganda n'ate kati busitudde enkundi. So akubiddwa wano ku Saabataka Road bw'obanga oyambuka ng'ova sayidi ya Kukoko obanga ova ku Azaamu ng'oyambuka bw'okyamamu awo katono wa boda boda nowakubiddwa era omukyala abadde alima nga bw'olabye mu vidiyo zaffe zisoose wamusanze ate okulaba nga amutaasizza. Tutegeddeko nti weekireka era bwe twogera tuli ku boda boda tuli ku ofisi y'aba boda boda esangibwa ekireka nga bw'oyinza okubeera ng'olaba twagala okwogerako ne ssentebe wa boda boda gwe tuyina abeere nga ate ayongera otutunnyonnyola tulambululire abantu bano bakozesa bukodyo ki okubba abantu ono ali mu mbeera ki tugenda kugoberera ensonga eno paka mu ddwaliro omukono gy'anabeera ali. Ssentebe sembirako kati nnyo ssentebe tubeere nga twogerako oko naawe osibye otya mukama wange weyanjulira akulaba. Amanya nze Bweziba Bosco nga nze mwogezi wa boda boda mu disitulikiti y'e Wakiso ate nga nze seba boda boda mu division ya Mugongo. Oli mwogezi wa boda boda mu disitulikiti yonna? Mu disitulikiti yonna njogera amagombola 27 ne disitulikiti ne municipality 4. Then atoli ssentebe wa division ya Namugongo. Omuvubuka akubiddwa omutegeddeko? Omuvubuka amutegeddeko erinnya ategereko lya Isima Rasta bagambye abadde Rasta. Lya Rasta yo nickname niyo obuzibu kwe buva ba boda boda obutatambwa naye boogerako kituuka lubiriza naffe okubazuula wajje bava kubanga abasinga ye bw'abeera n'essimu alowooza kyekimwogerako ate nga ssimu n'omubbi bwakubbako ekidduka asooka kujjako ssimu kugitwala so bwe buzibu tusinga okusanga tibangi balaga gyali ebiboogerako n'atambula ng'embu oluusi n'akalubiriza naffe ng'abakulembeze okutegeera gy'ava oluusi ne famire ye okugizuula. Obubbi bwa boda boda buli butya ebiro bino badde bwakenderamu buli waggulu buli butya? Obubbi bwa boda boda mu kutwaliza awamu bweyongera bweyongeze buli olukya olw'okuba nti amateeka agali mu ggwanga wano tegaluma ate ne gavumenti lowooza ntekoze kimala kuteekawo mateeka makakkali kwoyo akwaddwa mu kikolwa nga timole wa boda boda kati ababbi bawunzika beegiriisa nga bwe baagala olw'obutabawo mateeka. Tukiriza kumpi buli luvannyuma lwa wiiki tufuna keesi ezisoba mu 20 mu Wakiso disitulikiti yonna ez'okubba boda boda. Ekyo omuwendo tulowooza nti guba guli waggulu nnyo. Olowooza baba boda boda bano bavaawa? Abantu bano bagamba abamu babeera bannaabwe abali ku masiteegi. Nze ndowooza ekisinga obuzibu ababa boda boda mu gavumenti olwaliro n'aba tennaba kuwera abatunda sipeeyi omukadde obubbi bukyagenda mu maaso. Era yongera amaanyi nga poliisi yongera amaanyi nga yasooka okwongerewa kiseke gye buvuddeko okufuuza enfuzo zonna abo abatunda sipeeyi omukadde ddala eri mu kibuga owa bajaaji kubanga oli wakuba kwano bajaaji
talina wasula gamba nti kugivugira ku luguudo wano wabula adduka n'agenda n'agitema ekirala n'ojja olunyinyi lunaku olwajjo bwe zaawulidde essaawa zabadde nga 4 Boda era yadde maze okubbibwa wano embalwa olunaku lw'eggulo bagibbye ababbi ono yazze n'ayingira ekikomera ng'alina bintu byatutte eby'omuntu mu kikomera yagenza okudda wabweru ddakiika 5 nga piki bagiggyewo awolala n'ennaku wiiki emu ewedde kijimba ekyo ekyakireka junction mall awo nawo wafuuza ababbi batandise okuteegera awo naye nga ebintu bino byonna bikolebwa naye nga bikolebwa ku kamera zennyini waliwo kamera zenzire ku nguudo zikola mulimu ki tebayinza tunulamu ne balaba ani yaggyewo piki kamera ezo ebiseera ebisinga buli wogendayo bagamba nti ate eno tekola bulungi ate eno teraga bulungi fo twewuunya abakugu naddala abaleeta kamera ezo nti kamera zino zireme kukwata beekalakaasi bokka n'abannabyabufuzi naye ziyambe ku mirimu egy'omuntu egiyamba omuntu n'ebiseera ebisinga buno waliwo neokera neweekalakaasiza wano ne bw'obeera omu lazima kamera ekunonya mpaka negyosula naye ku kyemirimu n'okuzuula abamenyi b'amateeka tulowooza nti ate awo kamera zibeeramuko n'obunafu so tulowooza zireme kwekubira sayidi neffe zitunulire n'omulimu gwaffe n'okuzuula abo ababbye bodaboda ababbi bano ababodaboda basinga kozesa bukodyo ekyokulaba nga batwala piki zino tulina bwe tulaba be batta waliwo bakozesa kalifoomu olowooza ekigendwa ky'abantu bano ababba basinga kwetaaga byanfuna baagala nnyo muntu bulamu bwa muntu n'ekidduka basinga kese zosinga okufuna ziba ziri zitya okusinga abasinga okubbibwako bodaboda be banaze natwala obulamu amutta ne piki n'agitwala abalala bano abalimba obulimbi awo tetutwanya okuba tugamba luusi oba akulimbe nakujjako piki bubeera bulagajjavu obwo oluusi naye nga abubbi obusinga kuba bw'amaanyi bwakukuba nnyondo oli n'ovuga omusaabaze naye nga ate tewali na tteeka likulagira nti omusaze sooka omale okumwaza oli ajja nga ayambadde oluusi jaketi akutta ensawo tujja muga sooka onagebere mu nsawo oba akamutuusa bwo nagamba yimirira awo wennyini w'omuyimirizza ate weewali bana abakulinze tebaako kye bakubuuza ne bakkuba ne bakutta ne piki binagitwala omuntu ali yavuga bodaboda nga talina nnyo bukugu bulaga engeri gye bayinza kubbamu piki ayinza kulaba kabonero ki n'agamba nti kadi kano nkalabye mwanalabika mubbi kamwekengere kanziruke oba sijja yimirira ng'ovuga piki abazibba abalinga nga beefuula abasaabaze buki bw'oyinza okugamba nti baba mu bubonero bwe buti bw'oba olabye akabonero bwe buti gwavuga piki weegendereze aliyo omuntu asobola okukitegeera awasooka omuntu ebiseera bisinga singa otwala omusaabaze n'akugamba nti nakulega nagamba emiri omulundi gumu awo nga waliwo engeri yakazikiza abeera akulyetinzewo banne waba webali ekirala balina n'enzibu eno ovuga omusaabaze nakugamba nti nsudde essimu yange nekituufu n'ogiwulira ngaevudde mu nsawo ekoze egudde kaba kakodyo kakula nga sigino eraga ono nti nti tugenda tuyimiridde kuba yamusomedde nampwe tegyayita kuba yaba yagimusinikidde mu message nokuba nti oba ovuga gwe nga tolaba musaabaze mabega kikyakola kyakola wasudde essimu awabeerawo akatego akalala bw'ovuga omusaabaze amanyi okuwandagaza nefiiza koyini wakiriza 2,000 n'olya nga ziwandagaziwuno omala omutuusa olwokuba nti weetaaga ssente omanyi osobola okukyuka nogakanzirondabe sente zeyasudde oluusi ayinza okulaga nti yakututinawo agenda sente zigudde zibaddeko za 10,000 zirenga mu 2,000 n'agamba toyimya tugende naye aba akimanyi nti gw'ojja kudda kati gwe woddira bwoti n'oyimirira awo oba bakulinze dda ekyo nakyo weekiri ekirala ebiseera ebisinga omuntu buli lw'omuvuga ne mutuuka mu kaseera ne mutuuka mu katawuni n'akugamba nti kirira buli lwogera n'osanga amaka nga masirifu nga wansi eyo ddala ebiseera ebisinga naawe osoma maapu y'ekitundu mw'oba ogenze kwaba ogera bugenze nti kaŋŋende bugenze ekyo nakyo gyaba kutta awasemba aba amanyi nti nno eyo tosobola kufuna bwenkanya wadde abantu okuwulira abalala ababbi obubbi onawonako badde bugenda maaso wala kwe kujja n'asuula pikipiki naye bayitako bweti supiidi naye nga ziri piki bbiri gwe yiyo n'ayisa ku yiyo eyo nakulembedde n'akuyitako bw'akuyitako amba abasibyeko emifaliso kati onaavuga supiidi omufaliso ne guvaako ne guggwa naye nga kiba kyategerekese nti bayakutako leka agulimba agwe nti omusaabaze akoze ki kati gubujja n'obanga ayagala ogutomera n'osiba bwoti ebiseera ebisinga
abakubirawo oluusi ne bwoba oguyiseeko mpola mpola zijja bbiri piki nga goli wa kusatu bakulabye oli makatikati bwe zijja ne ziyitawo ali mu maaso yagusuula ne gukublocking wemabega n'akuba bakozesa nnyo omufaliso ekirala n'omufaliso ogwo bagubbira bakozesa enziba nnyingi ku mufaliso ogwo nti endala esobola okujja nga zijja piki emu ng'egobere neyammwe ebange kuyitako nagwo negugwa kati baguyitako ono takuganya kuyimirira ono ebisira ebisinga ono gwovuga nagamba ntuusa takuwa distance ntisooka ontuusa ewaka akuwa distance nga wali ofeso kubenga mukyagulengera bwamala nakugamba nti ogugenda ogwetwalire oli yagusudde yagenze kati gwe mu bwongo obwo olina okuddayo nonula ogwo omufaliso gwolabye awo tovaawo kuba tulabe bangi nga batta mu nzita bwetyo so enkola eyo eze efumbekeddemu obubbi bwa bodaboda nekirala abasaabaze engeri babbamu nabo nga bakozesa bodaboda abasaabaze nga bakola batya ababoda ne bavuga ne babba abasaabaze ziri tubumazeewo buli obukodyo akati yes ssentebe ababoda abamu basinga waliwo abasiiwuusa empisa oba beenyigamu oba mubamanyi oba bajjanga owa boda naye nga obuzibu ekira tenayabba abantu tuweekerane kwabo waliwo ababoda abanyakula ensawo ababba amasimu abakaka abakazi akabozi ak'ekikulu obudde obwekiro especially ate bo bakola batya tusooke ku nziba ababodaboda engeri gye babbamu abasaabaze owa bodaboda wababba omusaabaze gwe omusaabaze ali eyo alaba tvm owa bodaboda wabanga anaakubba bwakusa ku pipiki n'akuvuga alina atuuka mu nzikiza nga tewali nnyo bantu n'akulaga nti pikipiki ezikidde ayagala kuddamu gisamba eyake aba akutezekako ddyo ng'amaze okusaayansa awo tosobola kufunawo buyambi gw'omusaabaze aba agisibye mafuta ngamanyi wavuga paka wano nawali gaba gajja kuzikira kati gwagamba ngeke ezikidde awo wennyini wakuyimiriza wewabeera banne eyo enziba weera wegiriza omuwa bodaboda n'omugamba nti ngene wantu gundi naba temunatuuka nolaba nga piki ezikidde wamuga wezikiridde wakyamu piki giveeko naye bwogamba nti omuyambe eyo enziba weeri endala yenziba ababodaboda nabo balina abatambulira ku ziboda gye babba amasimu g'abasaabaze abanyakula amasimu nedda agikubbako ng'ate yakuvuga agikubba kate nga yakuvuga n'akwejjako ati akusindika n'ogwa takusindika mutuuka awantu n'agamba nti piki yange teyakabulumi naye nsooka ompe ku ssimu yo muliseeko wano oludde oluusi ayinza okugamba nti eno waliwo kapulage evuddeko neyefuula amulisa bakikola nnyo ku bakyala kati gwe bw'omuwa essimu y'oluusi naga asooka oveeko nabanga nyenyenya gwe bw'oyimiramu woti bwali n'omuwala ka distance akati niko wasobola okusimbulira piki ng'asimbula abatera okubikola batera nnyo okuwanika namba puleeti zino tusobola kugiraba obubbi nabwo weebuli mu mulimu guno ogwa bodaboda awalala bewa bodaboda nga ayagala okuba akasawo k'omusaabaze ng'obadde oyogerako buli wolaba bodaboda ng'omusaabaze naye atuddeko oba ng'alina wamusanze buli wolaba bodaboda nga akusemberedde bw'ati ye kukutiza ku sayidi yo oyo omwegendereze akutuuzeko akugamba ogenda naye nga buli weyongera ng'ayongera okunyiga ku mukizi ku mabbali oyo abazze kubba ate nga balusi mwebala abasaabaze bano agamba oboda agamba nti akwongerako mbeere basaabaze bameka babiri naye ng'alaga nti nno wakini oba togenda jangu tukwambuseeko waggulu aba akusasa endoosa embere olwokuba bamaze okukubba bananyakule basobole okolaki n'amapuleti zaabwe buli olasanga pipiki nga n'amapuleti yeewunzise ng'eyimiridde obanga eri n'amapuleti eryemu ey'emabega nga tekuli ya maaso naye waloozi nenkadde kati nga nze eno gye nnina nti n'amapuleti bazikolerako z'emabega zokka obugamba nti ng'olaba eri ku mulembe guno guliko naye nga n'amapuleti bayina n'amapuleti gye basinga okukozesa bakozesa nnyo piki eri ku mulembe piki empya kuba yebeyina amaanyi agadduka ekira buli olwa bodaboda okuvaako mabega obudde obw'ekiro kati for instance wano gyetukubye mugongo wano bakajja babbirewo omuntu wano ku ofiisi wano kyemmanga awo bakajja babbirewo omusaabaze naye pikipiki lwogiraba ng'ekusembera naye ng'ejja erinnya mpola ng'eriko abantu babiri eyo gyewale kubanga ababbi bano bataasa n'okulaba nti okukwata kaboda kikyasoboka bateeka amayinja gano agaminzaani ne bagateeka mu stokisi kati aliwuuba atagetinga nnyo enaanuuka atagetinga nnyo kuba wano
kwa bwawuuba ono aba akyakwogeza bw'ati kasali kuba wano ng'ogwa so buli olaba piki ng'ekusemberedde obudde obw'ekiro piki ezo muzeewale ate ebiseera ebisinga ziba zikozesa enkola ya mirundi ebiri emu eyaka olulimi naye nga naye lukubamu fuulu oba tolaba endala agikubamu fuulu n'amaani agijjako n'akugira amaaso abantu abo babeewale kubanga ebiseera ebisinga abakozesa enkola eyo babeera babbi so mu nkola eyo tulowooza nti abasaabaze mulekerawo oluusi okwesiga ennyo buli gw'osanga ku pikipiki kukuba okwo nti ntwala oyo aba wa bulabe gy'oli tomanya wa gy'ava tubasaba mukozesa ababodaboda ab'oku siteegi manye nti nno ono wa bodaboda mujje ku siteegi gundi era mu nteekateeka gye tulimu nga municipal council eyakira tugenda kutandisa okulaba nga tugenda ku gazetinga stages tuziteekeko n'obupande obulaga stage kati ng'omusaabaze we nyini omakinga sure nti omusaabaze namujje ku stage gye bayita agali awamu kati oli ne bwakubba jangu ku stage y'agali awamu awo at least bw'onaakwata abali awo bajja kukulaga omubbi eyakoze ki eyakututte kwasobola okulagana apo nti yakututte so ndowooza kigenda kutuyamba nannyo naye asaabaze beewala okunyaba epiki zino ezigenda obugenzi gye balaga olwokuba bakendeeza bagezaako kulaba nti za layisi oyo asinza okuttisa abantu so tulowooza nti twegendereze abantu mu mbeera gye tulimu ey'obwavu bufumbukedde ensi eno kuba buli muntu alowooza munne nti alina okumujja mu ddubi lyalimu okay ssentebe tuyinza obutasukawo olunaku olwaleero naye kyendabye bwe tunafunayo ka gap tujja kujja nga obeere nga otuwayo obukodyo kuba waliwo abanyakula nga bali ku taxi oli n'anyakula obukodyo bungi so tujja kujja abantu tukola awareness nkati ng'ate gwe omwogezi wa district ennamba so tuyinza obutasukawo olunaku olwaleero erinnya lyange nze Sonko Muhammad tusinzidde ku mukutu Good Talent ompya subscribinga commentinga kyagala twogereko commentinga wansi awo tujja kuba nga twongera okuba ntugoberera embeera efaanaganako bweti mubeere bulungi.